Honorable Chowa Sylvia Chobe mukimanyi bulungi pate nyingi zibaddewo naye era tugambye nno katuje nga independent tulabenga obulyako obwo bukuteekeddwa mu pate yaffe tubutereeza era mu speech ya president mwakiwulidde n'akyogera kaati nti bingi nnyo ebikoleddwa nga si biki si birungi era omukulu akimanyi bulungi nti yeeno wansi bakadeidei bamukoze bubi nnyo era nze kwano wenjogerera n'eddoboozi ery'omwanguka nti Your Excellency intervene abantu bano balinoona pate yaffe bangi boolabanga baagala okuwagira pate yaffe naye waliwo bangi abalowooza nti bukatonda obwa wansi eno obulowooza nti no bwebweki bwe bakwataganye ne pate yaffe ente ze babbye mu kitundu kyaffe nga baziyiseeyo nazo tuzoogedde abantu bazikoze eki bazitegedde n'olw'ensonga eyo bantu bangi bajja kwagala koona aleme kuvaayo olw'okuba ayogera amaki amazima naye nze His Excellency the President yandibadde lwakuba akaseera katono ne abantu bano atuwa omukisa abantu basalewo bwe banaasalawo tuneetereeza mu maaso eyo sawa zino bw'ojjanga independent ng'ate ne NRM erina candidate ekibiina tobanga akiriddemu ekibiina sijja kikosa olw'ensonga ekibiina kye kyakosezza nze kakati abantu baba bagambye nti baagala Honorable Chobe ate gwe n'obateekako omuntu gwe batayagala gw'oba okosezza ki abantu n'ekibiina. Nyanze Mufuwa Steven omwana wa Muwena Kisonga ate Mukono njagala kwebaza Katonda nti oluvannyuma olw'okwemulugunya n'ebintu ebyatambula obubi mu kulonda akakamyufu nga mwalimu a lot of impunity okugulirira abalonzi okutiisatiisa effujjo eringi ennyo eryalabikibwa mu kulonda twasalawo n'abantu baffe ne tugamba nti katukomewo independent. Kino tekitegeeza nti siri wa NRM era mu NRM President Museveni muwagira bulungi nnyo 10 ku kinaakyo naye enkola embi eri mu NRM elections primaries yeyampaliriza okubanga nva mu kibiina kya NRM nkomewo nga independent. Banya Nanyonjo Caroline Kasalo Mkyala okuva Ennama akiikirira omuluka gw'Ennambiro. Nze essaawa eno nzijidde ku kaadi ya National Unity Platform nga navaamu NRM nagivaamu olw'okuba nti si kibiina kyesimbu. Nze bwe nali nzija nawangula fulaga yaabwe oluvannyuma wayitawo wiiki 3 ne bajinzijjako nti sisaanidde ani akuleese olina okuba mwana wa gundi okuwangula mu NRM. So essaawa eno sigenda kubeera part of that party. Ndi wa National Unity Platform kubanga be bandabamu essuubi ate n'ebigendererwa byange kati bikwatagana na National Unity Platform. President yabaddeko ku TV namulabye nga mukambwe nnyo eri abo ababbye era n'agamba nti buli yabbye lokoka naye ffe tujja kulinda kulokoka kubanga ebya petition ebya NRM byo byafuuse bya kifere. Muganzi Mark Mayanja, being returning officer for Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 243 as amended, declare Mufuwa Steven duly nominated as candidate to contest for the election of district elected councillor for Nakisonga sub-county electoral area in Mukono district. Congratulations, Steven. Bye.